Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino binjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Nakamuwa noli nakamuwa best man tuyambe ku mwana omulenzi ajja kugwira emmeeza atalina buzibu mukulu wano twamuteereddewo gaadi ndaba buli bagwa mu kafuba naye ajjirako musajja wattu akume Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mariam tusainza okulaba ng'ofunye omukisa obuyingira ekika ekigagga ekirina ssente mwanyina ze twaha ntumye omanyi yo omumanyi investor ndi watuuka musigansimbi asiga busiziki ssente muluno tasize ssente zokka akusigiddeyo n'obulungi ampadde akamuli kano Mariam akeeru kano okalaba Mariam agambye oli mwerufu gy'oli ensonga lwaki azze bannange tukikubire mu ngalo tubale tetukimanyi waliwo akamuli kano akamyufu okalaba Mariam twahangambye omuli musaayi oba toliiwo gwe tekutambula kakasa kikakase nga tumukubira mu ngalo weyanzizanye mukwano okujja n'okkiriza otwanjula mu bakaddemu kati tutegedde nti okuva n'olwaleero okuse waffe tweyanziza nnyo nnyabo tweyanza ebintu era naffe tukugirayo ekyama kya famire bulijjo obadde ng'omanyi nti tweddira engabi ensamba tuli balangira abeddira engabi endiito abange tukikubireko mu ngalo abalangira n'abambejja ab'engabi endiito oba otodde ekyama kwaniriza mu kika kyaffe olwolwaleero tuzze okunoga ekimuli mu lujja luno tekigenda kubako omuntu mulala agenda kudda mu kinoga katukitwale ewaffe tukikuume ate era wozze uze mu mirembe waliyo sente togenda kubonaabona buli kimu toyagala ogenda kisiŋŋaanayo kale mwenna musitule lumu ani oyo asigadde emabega baliga nti era omulaba mulamu namulabirawo ne mukumpa ekimuli yagandi addala okusembera Mutonzi, yetimpa
kyetuleyo kwe kulompa olugendo luno lulope era nsaba tujje mu maaso g'abakulu emukolo kubanga amaaso g'omuganda gali mu ngalo abe kubanga bwe guli yesebo twekakasa nga tubeesiga naye nga bw'okyogedde nti gali mu ngalo ye mutuuke mututegeeze ebyabaddeyo yesebo obaolyawo twebaze kubanga abaana abawulize mubeera mmwe mukulu gwona otegeeza mutane luwo n'atuwa entunnunsi abawerekereko baganda bange ne bakuba engalo abange abeegabye ennyo ng'engalo ziriwa akkiriza emukolo tuleese erandiroodi yekka mu nsi eno yonna awe kuli tewayawula landiroodi emukolo kitange ky'ekyapa kya buganda ekyapa bakireese n'ensalo zaakwo ekigambo ekirayiko bikolwa kiba kifumu efufululu kituufu laba okweyama okubiragane wa muto wange twaha nkunaanike empeta obenga mukyala wange nsazeewo nsuubiza mpaka bukadde oba kufa tewalibaayo abuzaabuza teri yalitwala ndikwekumbira lubeerera nga sikoowa wange oyo gwenkulembedde ye Twaha Lubega era nga ssebo ndeese omwana omulenzi oyo ng'ava mu kika eky'engabi embiito ng'ezo z'entumbwe ze yavaamu olw'obufunda bw'obudde ssebo omukadde omukazi eyakumira ebikaawa oyo nno si mulala muzzukulu wa Katongole Mugadda Emulema nga ssebo yeddira nte akabbiro ŋŋaali ssebo mu bufunze olw'obudde muto wange oyo gwe nakulembedde bwetyo bwe mutambudde yenna Kiwala Mariyamu mukulu taata wammwe nga ffe ye taata waffe ye muzeeyi Luyimbazi Ismaili tuli bazzukulu ba Haji Abasi Lutaaya nga tuli bazzukulu ba Kisolo makagano geddira Ngonge mukkirize ffe mukyala waffe abeera maama wammwe ye mulungi Namukasa Jaliya Namukasa Jaliya nno be bajjajja ba Buganda olw'obukulu bw'ensonga Muhamudu Nakabaale ye jjajja waffe ku sayidi y'omwana omuwala kuzaalira maama kadde baffe omwana ono tulina nsonga yonna wabula okusiima okujja kwammwe n'enzija gye muzzeemu embeera yonna tugimanyi bulungi alhamdulillah mukane bali kwera ngoli mu Club Delta TV tukole webale nnyo webalire ddala tuli wano Masaka Bukoma Nsimbi ku kyalo Butenga kati kwano wenyini we tuli bayitawo kabiji mu maka ga Muzeyani Ismaila Luyimbazi era salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi banange mami webale kunyuma webale kusima mami Mutini webale kusima Sharita nawe webale kunyuma kale bambi kiri kitya mami kiri bulungi buli lwotunuulira ku kiri bulungi ku kyana Kiwala ky'amatubire kabayi buli lwomutunulako olowooza ki kwegamba bule mutunulako sanyu jerere akuze omugamba bice bimutusiza ku buwanguzi buno bye namugamba ne byenkyamugamba essaawa eno kubeera mugumiikiriza bambi kubeera mugumiikiriza ate ng'alina eddiini mu mutima ne mu bikolwa bye era omwana wange kyemmanyi kyenneekakasa nti abikoleddeko ate agenda kuba abikolerako kubeera kyemukuutira n'essaawa eno nti obufumbo tebuliiko kugamba nti nayiga omwami namumalayo z'abasajja mbamanyi tebiriiko wabula alina kwongera bugumiikiriza kuba kino kyatuuseeko tetwagala akyonoone era twagala kisigale nga kyalubeerera amiina abako balabe bwe bazze mu bungi abako bazze mu bungi ate nga basanyufu nga balabika basiimu n'ekintu kye bagenda okutwala okitegeera bakikooneramu jamuwama mami akusiibule nsabira omwana wange ono edduwa Allah amukulembere mu byonna amunyweze n'okusinga ate bw'abadde gamba akunyweze abawa omukisa Allah w'ekitiibwa awa omukisa abaana bange era ndi musanyufu nnyo
era omukulu ojja kumundabira omugambe nti maama asiima, maama musanyufu, maama tamanyi na kyayinza kukuwa wabula kusabira Allah akube buli kirungi kyonna ky'oyinza okwetaaga mu nsi eno ennyabo. Kubeka kayikuta mwananyumye nnyo. Mwanange anyumye nnyo. Obeera owulira nga atagaana muwaayo kuba wa muwendo ono gw'olaba. Naye ng'ate alina okugenda. Mami baako ky'omusuubiza mukwano. Neebaza maama wange okundabirira. Bangi bazaala abaana. Maama we n'afa. N'ajula. Naye nze sijulangako. Okuva maama wange we yandekawo era simanyaako nti maama yafa Shanta. Wali buzibu kati mami leka tumuleke ono tunyumye obwaffe obwatuleese wano obwalo genda olulungi nga muddayo kale nyabo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Ng'abantu bakulengeddeko ne bakuba enduulu. Banjagala nnyo bakwano bange era banenyumirizaamu. Mumwongere obugalo, mumwongere obugalo. Kiri kitya kati? Ndi mumativu nnyo n'omukolo guno, ndi musanyufu nnyo kuba abantu bazze bangi bakwano bange. Nsanyuse nnyo era nsanyukidde lako. Abantu bameka? Balinga abantu nga 3. Bannange. Oteko kubeno waweerezayo sente nnyingi nnyo kulaba. Bonna bataddemu side y'omukyala nange ennyabo. Omukyala mumaze mwenna bbanga kisebo. Omukyala tumaze emyaka 15. Biki byomuzuddemu ebikuleese bukoma nsimbi? Mukyala mulungi, mukyala wange mulungi era mwesiga, ndi mumativu naye wampisa era ndi mumativu nnyo era namusiima nnyo ennyabo. Tulina abaana bameka se? Tulina abaana 4. Ennyabo. Kale sebo tunula mu kamera. Tunula mu kamera. Nalongo omugambe ekikuli ku mutima olwaleero mugaye Nalongo. Nalongo wange mwagala nnyo era leero nzize ewaabwe mu butongole. Ndi musanyufu nnyo ennyabo. Okakase okomawo naye. Leero kino kyenziza okukola kimala. Ne wanaabazze nti oba kwosanja sirina ttabu nakyo. Naye nga wandyagadde akomewo ddi? Nga okwosa enkya. Lwaki okwosa enkya? Nanti kati mutaddemu bweyamu bungi nzize mwagala nnyo tubeere ffenna. Kale sebo omukyala yagala muweereze kayimba kise. Tukiggale. Bisimani amanyi okayimba. Katuyimbiremu. Amanyi nnyo. Gira tukiggale. Nalongo gira tukiggale. Nawe olina kyoyagala okwongerako ku kiggala. Mpozi nze obubaka bwe nnina nsooka okwebaza bakwano bange abambeereddewo nenziramu okwebaza bakozi bannange n'ensembi abooluganda kuba abooluganda tebalina gwe basobola kunsuulira balina okumbeererawo oba batya oba batya. Asevingamu Nalongo wange era leero lyennyini nengikwata. Alo bebi. Kale bambi mpaka obubaka bw'ogamba omugole sebo. Otyo nsanyusa okubalaba aba Delta TV. Nze chairman w'ensonga zino ate ffenna tuli basaalongo. Nze Saalongo bwe badde butambula era bweza bwe buli wano. Saalongo munnange nyweza ekintu tuli mu kintu. Aba Delta TV mwebale lukwata omukolo guno bane mwebale kunyumisa mikolo tulidde okulabako munange obeera ku TV ne tukwegomba katuli naawe Saalongo bweza simanyi naawe olina abalongo kembalabye kwata mwoyo mu ngala ku abalongo. Saalongo owulira nga mbazadde mu dayiro olina okujja nziramu okusibula mpozi mukama wange ono ngabira nojje muti. Kale tuva ku Delta TV mukwano nkwagala nnyo katwongera okunyumira omukolo Saalongo. Congratulations obale kulaga maanyi. Kale bambi katono bukoma nsimbi yenna bamuggale anti bonna bajja wano ku mukolo. Ng'ebyokola bye bingi nze tomenye kisi wetonzinisa amateera ng'omugongo gwange mukaluba tonkole by'ekitiini. Gwe jangu eno mati nkwateko wotobadde mbadde nfanze ebirowoozo watusati laba obulamu
okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals kukamukamu plus omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze